Kumacha program nange Kefas Mayumba. Chimanyi bulungi tesawa ya feno esembayo ebeera eyo kusatu tuba tunzika nenga tubeera n'omulama gutukubaganya kebirozo kye tuyita emboozi y'eggwanga. Utogerera eggwanga liri mu buufu obwakalulu akalimu ebbugumu eringi wakati mu bbugumu ly'okweteekerateekera ennaku enkulu wakati mu bbugumu ly'okumalako n'okutandika omwaka omujja. Kale nno nga Spark TV tukiraba nga kyansonga era obwetaavu we buli okwongera okulambika n'okulungamya saako n'okutegeeza bannansi butabuteekeddwa okubeera nga tweyisaamu mu biseera bye tutambuliramu mu kaseera kano. Era tuli ba mukisa okubanga tuli ne Mwami Luke Oweyesigire nga mu kitongole kya poliisi ate era nga aludde mu kitongole ekya kutegeeza bannayuganda ebiba bigenda mu maaso abikolagana ne poliisi n'engeri gy'esobola okubeera nga erungamyamu eggwanga lyaffe era nga kitongole kino kitegeeza kiba kikwatagana butereevu n'amawulire oba naffe bannamawulire. Ssebo tusanze okulaba ku Spark TV namusisa ku balabi baffe. Abalabi ba Spark TV mbalamusiza nsanyufu nnyo okuba nti negasa ku Spark TV amakya galeero okwogera ku nsonga ezimu. Weewaawo mpozi kakati wetwogerera tulaba ekitongole kya poliisi kiri mu departments ez'enjawulo naddala ekitongole ky'amawulire. Twalabyeko mukyala Rachel Kawala naawe ne Mwami Onyango. Sooka bannayuganda obategeeze enkyukakyuka eziriwo ne we tuyimiridde kati mu kitongole ekyo. Enkyukakyuka eziriwo kyekyokuba nti Superintendent of Police Rachel Kawala ye yazze mu bigere bya Senior Superintendent of Police Patrick Onyango wano mu Kampala n'emiriraano ng'era atwala ekifo ky'obwogezi bwa poliisi mu Kampala n'emiriraano. Nze amyuka Rachel Kawala era nze abadde amyuka Senior Superintendent of Police Onyango Patrick. Okay. Tusanze okulaba ssebo. Sanyusa obbalaba. Mu kaseera kano poliisi erinawo ntegeka ki nga tuli mu kaseera tuli mu bbugumu lyakalulu tuli mu nteekateeka y'okumalako omwaka n'okutandika omupya ate wakati mu kujaguza ennaku nkulu. Kituufu twatandise okulaba nga lonki naddala abantu abatera otegeka ebivulu ng'omwaka guggwako batandika okulonkinga ebivulu bino. Benkuuka twabalabye batutegeeza nti era ne guno omwaka ejjabbaayo n'abalala abatandise oyisa ebirango ne request ez'enjawulo zitandise okujja ku poliisi nga bakusaba okuba olukusa olukuba fireworks n'okubawa obukuumi nga balina ebivulu eby'enjawulo era request ezo zitandise okujja mu poliisi. Ffe kasa tufuna okutegeezebwa nti buli muntu alinayo ekinyumo kyonna ng'omwaka guggwako oba ku Christmas tutandika okwetegeka n'abategesa abo okulaba nti n'abantu abagenda obyenyigiramu batuusizza ebisaanyizo byonna ate nabo baweebwa obukuumi abagenda obbeera nga babyenyigiramu. So ekikulu ennyo kyekyokumanya nti abantu balina okusanyuka. Naffe ab'ebyokwerinda kwe kumanya nti tulina obakola ki okubawa obukuumi wonna we bagenda okuba nti no basanyukira. So tuli beetegefu okulaba nti no tutuukiza sayidi eyo eri abantu n'okubasaba okubeera obulindaala ekyokuba nti essaawa zino mutulaba tuli mu bbugumu lyakalulu tuli buli wamu tekitegeeza nti obukuumi buno obusookebwako obwa bulijjo butustadde ebbali era nga bulijjo bweri enkola nti n'abatuuze tubasaba nabo okubeera n'amaaso amoogi okubeera nga beegendereza ebigenda mu maaso mu bitundu mwe babeera okutegeezaako poliisi wabeerawo embeera yonna tusobole okuba nti no tugidduukirira. So okutwaliza wamu ffe twetegese okulaba nti no tuwa ebyokwerinda eri abatuuze mu festive season gye tuyingidde. Ng'oggyeko omwaganya nga guno nti oli ku Spark TV abantu okadde bakulabira poliisi erinayo enteekateeka ey'okutangaaza ey'okubangula n'okulabula bannayuganda ng'eyita mu nkola ez'enjawulo ng'oggyeko kati nga guno ogwa TV waliwo enteekateeka waliwo twalaba ng'edda poliisi esobola okutimba ebipande ne bategeeza nti ekifaananyi kyono noono tumunoonya mwegendeza bino n'ebirala ebiringa ebyo. Mulundi guno nteekateeka kizze mulinawo nga kitongole kya poliisi? Tulina ekitongole kya poliisi n'omuntu wa bulijjo kye tuyita community liaison officers batambula mu bitundu nga beeyongera okubangula abantu ku biki bye balina okuba nga bakola. Kituufu waliwo abantu be tuba tunoonya waliwo emisango nga bwe mugimanyi gye tuli mu kunoonyerezaako egimu gye tutalaba kutuusa
gye tunaba kufunamu success gye tuli gye twava ne tutegeezaako abatuuze nti waliwo abantu be tunoonya era ne tusaba omuntu yenna okuba nti atuwa amawulire ku bikwatagana ku bantu abo egyo emisango nagyo gikyagenda mu maaso so okubangula abantu ko kukyagendera ddala mu maaso abantu balina okumanya ki kye bateekeddwa okukola tulina okubunyisa ennamba zaffe eri abantu bonna be tutwala mu bitundu mwe tubeera abantu balina okumanya nti no bantu be balonda oba ba LC ababatwala balina obuvunaanyizibwa okubaweereza mu bitundu mwe babeera so yembeera eriwo twongera okulaba nti no ng'oggyeko okuba nti no tuli ku ma TV ma radio tutuukira abatuuze ddala we bali ne twogera nabo ne tubategeeza ki kye balina okukola ng'abatuuze nabo ne tubategeeza ki kye tulina obbakolera kuba services zino za bwereere ez'okuba nti no tubadduukirira ez'okuba nti omuliro gukutte ate omuliro mwagulabye nagwo gutusomooza nnyo nga tutandika ebiseera bino ebizibu by'ennaku enkulu emabegakaawo mu Ndeeba waliwo abantu basatu abaafiira mu muliro so ebyo byonna abantu balina okumanya balina eddembe ly'okuba nti babadduukirira ng'omuliro gukutte balina eddembe ly'okumanya nti kino kye kyaviiriddeko omuliro okuba nti nogukwata nga obubaka obuba bujja mu poliisi balina n'eddembe okuba nti no balagibwako accountability ku biki ebikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka obuyinza okuba nga bwesudde mu bitundu byabwe so to making sure nti tudduukirira bonna bwe batuyise tulina making sure nti ng'abapoliisi tututa obuvunaanyizibwa okutegeeza abatuuze ki ekyabaddewo ate tukozeewo ki okulaba nti nekintu ekyo ekyabaddewo tekiddamu kubeerawo. Nabadde ntunako mu lipooti ya poliisi yafulumizibwa mu Desemba omwaka guli nga twakamala ennaku nkulu ng'egimu ku misango egyasinga okulabika mwalimu egigwa mu butemu that's murder arson mu abookerezi oba abatera omuliro ababbira oba nti abantu bagenda nnyo ku mbalama z'ennyanja okwesanyusaamu suicide kwetuga n'engeri okujja mu budde mu ngeri ez'enjawulo accidents ne robberies nja kusaba tuve gumu ku gumu waliwo ekikyuse mu ngeri abantu gye bazzaamu emisango n'obukodyo bwe bakozesa kati bweyawukanako emyaka nga 10 mabega okwakana we tuli kakati tutandikira nti ku mada wayinza okuba kati obutemu buli mu ngeri bulina ejjengo ddala arson erina ejjengo ddala drowning eyinza okuba kati olina engeri gy'osobola olabulamu abantu suicide robbery ne accidents tewali nnyo kikyuse wabula buli mwaka bwe gweyongera iza emisango gyeyongera mu maaso egiripotingiddwa oba okukola ki okukendeera naye nga usually trend ebeeraga emisango egisinga gyeyongera obubenje bweyongera ebiseera ebisinga tebukendeera kino ekyobubenje ebiseera ebisinga bwe tubeera mu nnaku enkulu tukiteeka nnyo ku biseera ebisinga baddereeva abapapa okufuna ssente nnyingi yemu wasiwasi oli ajja kudduka avuge agende embalala ng'ate amanyi bwakisaawa 2 alina okuba nga akomyewo driver y'omu ng'akoze eki ng'akomyewo e Kampala so ne weesanga nga bajja vuga speed eya waggulu baasi ezikwata ku luguudo lw'Ejjinja ziriko obuzibu bw'amaanyi baasi ezikwata ku luguudo lw'e Masaka ziriko obuzibu bw'amaanyi ensangi zino tulaba nnyo ne baasi ezidda ku Gulu highway nazo ziriko obuzibu bw'amaanyi so tusaba abagoba b'ebidduka nti mu making sure juzi wano akabenje kano akaviiramu abantu almost nga 2 akabaasi aka Nairostar kaviirako abantu bangi okufa naye baddereeva bwe bakola olukuŋŋaana ne balaga nti omululu gw'abannannyini baasi gwe mungi nti osanga ddereeva omu ng'avuga olugendo olw'ekiro olw'essaawa 9 ng'ali omu kati omuntu ng'oyo naye akola ki akoowa so tusaba bannannyini bidduka bino okumakinga sure nti baddereeva bawummula olw'okuba gwe oyagala essente nnyingi n'oleetawo obuzibu obwo bwokuba nti no ddereeva akola essaawa ez'omudiringanwa then ne poliisi ku saidi yaffe tujja makinga sure nti no twenforcinga kuba ebitundu ebisinga amakubo agasinga galiko checkpoints za baasi ezo we ziyimirira ntulaba route chati netulaba dereva kyavuze oba wavuze ng'ogenda lwaki gwali mu kudda
n'okusaba abasirikale amateeka ago mugateekese mu nkola kuba bw'omuyitako n'akuwa ekyojja mu miro ffe tuyinza obutategeera eno nti yakulabyemu naye ojja kuba otadde obulamu bw'abantu abali mu bidduka ebyo mu matigga mugateekese mu nkola abagoba b'ebidduka be mulaba nti real ono tateekeddwa kuba nti avuga yavuze ekiro kiramba ate emisana omulaba oyo mumukole ki mumuyimirize asobole okuba nti naawummulamu oba akwatibwe ateekebwe mu kaduukulu kuba ekyo nakyo zezimu ku regulation Ministry of Works ne police zigezaako okuteekesa mu nkola okulaba nti obubenje bukendeera then n'abo abavuga nga batamidde biseera bya kujaguza abantu basanyuka nnyo era amabaala gakola nnyo ssente ne kampuni z'omwenge zikola nnyo ssente mu budde buno tusaba nti bw'oba otamidde totula amabega wa kidduka wojja kuviirako akabenje abantu bafune obulabe of course n'ekirala ekyo tuteekako omusango gw'oyogedde ogw'okubbira tulaba abantu nga tamanyi kuwuga nga ayingira amazzi olw'okuba asanyuse nnyo n'ayingira amazzi n'afiira mu mazzi naye gye emisango gigenda gikendeera olumu tetugifuna olumu tugifuna twateekawo ebiragiro nti teri kuwuga kiro era ekyo kiragiro abasinga bakigoberera biiki ezisinga bwe ziwera ssaawa 12 kitundu ng'obudde butandise okuzibaazibamu batandika okugoba abantu mu mazzi then of course ku beach naye of course waliwo abantu abalala batagenda beerawo basirikale oba bakuumi ba beach so ebyo ebifo ebyo byonna tukubiriza abantu weewale bw'oba tumanyi kuwuga toyingira amazzi kubeera titugenda beera buli wamu nti tupolisingawo ebinyuma ebirala ebitera okuvaako obuzibu muliro emisango gye tutera okufuna egisinga egiviirako omuliro nti bazadde olw'okwagala ebinyumo baleka abaana mu mayumba era abaana bangi bafudde mu nnaku enkulu olw'okuba oli alina okugenda okulaba enkuuka alina okugenda okulaba ebikujjuko by'olusooka omuliro tutera gifuna nnyo nga tuyingira olusooka aleka abaana mu nyumba aliseeko tadooba abaana bato genda okulaba nga omuliro gukutte abaana ne bafiira mu mayumba ago so tusaba abantu nti bw'oba wakunyumirwa n'obuvunaanyizibwa baana bw'oba wakubaleka ewaka tegeezaako muliraana oba tegeezaako omukuntu omukulu abakukuumireko ekirala kye tulofuna bulagajjavu obutera ovaamu obubbi abantu tebaggala mayumba oba beesiga nnyo byakwerinda kuba naffe tusobola beera buli wamu teekawo embeera eyiyo oggala ennyumba bw'oba ogenda fuluma okubeera awantu wonna osobole okuba nti nno naawe weeteereddeko omwaganya obutabbibwa ku nsonga ya drink driving poliisi yakomawa n'enkola eno eyakawunyemu era basobola kudetectinga to what extent nina mikwano gyange wano obasanga bali mu mboozi naga onywamu obucupa bubiri tekasobola kutegeera oba onywa kika kino tekasobola kutegeera naye ngaekika kyayogerako era nakyo batamiira kati nasigala nga ali ku nkata era bajja kuva ave ku Sheraton ave agende mu nkuuka ave ng'ona agenda anywa obucupa bubiri kati bamanyi n'okumanya nti kano tekasobola kutegeera kika kino sooka ojjewo myths ezo n'engeri gye mung'angamu drink driving. Drink driving ebikwekwete ebiseera ebisinga tubiteekawo bibeera snap nti tetujja kulanga tujja kuteekawo buteesi kikwekweto kigwe bugwi tutandika okuba nti notukebera abantu akuuma ako era katugeze kebayita kakawunyemu katugeze nti waliwo omuntu ajja okuya kisinziira ku muntu nze nyinza okunywa ecupa emu nenkola ki nentamiira newabaawo oli ajja okunywa ecupa emu n'atakola ki n'atatamiira so kayina simanyi we kakola naye kati ffe tulina diguri ze tusinziirako okumanya nti omuntu ono really anywedde era bw'asukka wano oba wano waali teetaaga kukola ki kuvuga kidduka kyonna so okwo kwe tusinziira so bwe kaba tekakusussizaawo awo oba onywedde bubiri oba onywedde kamu tekirina buzibu kitegeeza nti oba osobola okukola ki okuvuga ekidduka kuba kati ffe tetugenda
kukebera muntu nga tusinziira ku ngeri gyawunya mu kamwa nti oba awunya omwenge oba awunya ki tusinziira ku oyo science nti ebiseera ebisinga ne bwe muba mugudde mu kabenje kye tusookeera okukebera ye breath kusooka ne tukuteekako akakuuma ensi endala zikujjamu omusaayi ne zikebera omusaayi guno gulimu omwenge content ki yeri scientifically correct ennyo ebiseera ebisinga ensi endala zezikozesa okujjako omusaayi naye ekyo kibaawo ng'okoze kabenje nga kafiiriddemu abantu baba balina okumejalingira ddala omusaayi gw'ono omuntu gulimu omwenge gwenkanawa akuuma kali kabeera ka snap nti mu kiseera nti ssemateeka takukkiriza kujjako musaayi muntu then n'obudde obwogenda otwala ng'okebera akuuma ako nako kayina level kutugaa nti no level eno bw'ogisukkako oba osobola okuvunaanibwa okuba nti ovuze onywedde omwenge. Waliwo ebiri sarcastic oba ebiri mu lusagosago akuuma ako kuba nina mukwano gwe gwemanyi yagula crate n'agirinnyako ati bw'atagimalamu kyokka ate era omulaba ng'avuga ekiduka naye sebo tumulaba atuuka ewaka nenkera bw'atyo waliwo ekatuuka nga bakakuteekako ng'awonyedde ogwenkanidde awo ne kafreezingamu nga tekakyasobola nekakaba tekasobola era oyo amalamu crate kamukwatirawo kamukwata lwakuba tanafuna mukisa nti omukisa gwafunye nti maybe buli bwanywa n'avuga tetubaawo ku kkubo naye era bwe tukukwata ng'onywedde olaba ne bwonywa olumu bushoti bubiri buno obwa gundi kasobola okukwata so kayina engeri simanyi science gwe kakolamu tujja funa mbozi abakugu bannyonnyole neffe tulina level kwe tumanya nti bw'otuuka ku 0.this awo wo tuba tukola ki tukuyimiriza nga tumanya nti no tweteekeddwa kubeera mu kidduka mabega wa kidduka nga tukyali ku nsonga ya drink driving aba boda riders nabo mubakola kawunyemu kubanga tusinga kulaba nga muyimiriza bammotoka ekituufu ekiriwo sijja kulimba saagala abantu balabe balowooze nti nimba tetuyimiriza baboda ensonga wetuli kati aboda kano kakawunyemu okujjako ng'ali mu kabenje n'akwatibwa awo osobola okukola ki okumukebera naye wa boda mwalabye ka vidiyo wano ndowooza pulezidenti yabadde ali mu Western Uganda eyo nga bayimiriza emmotoka zonna ng'ekkubo lirikiri owa boda n'avuga nga yekuba aliyitamu bamugamba dde ebbali yagireese buleesi butereevu mu musirikale so boda ekitali ku mmotoka nti boda yo okugiyimiriza si kyangu ekitali ku mmotoka so ne bw'omugamba nti yimirira wano ajja walaze empaka ati lisita agikole ki yaba amanye essaawa eyo osobola ovaamu yakole ki adduke naye singa mu maaso awo tufuna engeri gye ziyinza oyimirizibwamu era nabo tuba tubakebera naye nga boda tetutazitunula nnyo ate n'obubenje obuva ku boda olw'ettamiiro nabo butono kuba twesanga nga abamu bujasiti bavuga bubi ebiseera ebisinga nti ne baba bamukonye ne tumukebera tusanga nga abasinga si batamiivu naye nga bavuga buvuzi bubi cases tukyali ku boda cases za robbery ezikolebwa ku boda one abanyakula obusimu n'obusawo bw'abakyala n'abantu bonna muzihandolinze mutya era mugenda zikola zitya kubanga ate kati mu biseera byetwolekera zigenda kituufu ku masomero balina obusawo atambula naye muri saati akuta essimu agenda anyiganyiga oba asireyinga abo mugenda bahandolinga mutya kituufu nnyo keesi z'emisango gya boda kyekimu era ekikyatusomooza ennyo recently omwaka guno waliwo omuwala gwe baali bagezaako okunyakulako akasimu rather ensawo eyalimu ssente n'amasimu n'agirwanira era n'ava ku boda n'akuba omutwe wansi ekyomukisa omubi omukyalo oyo yakola ki yafa ku stretch eyo kyetwakola ekyenjawulo kwabigwa omusango gwalinga gwa kubiri nga banyakula abantu k'ensawo then waliwo ne gino ng'oli
ng'ababbi oli mu mmotoka bajja ne banyakula ki amasimu go. So obubbi obwo tubadde tujja tubulaba nga bweyongedde mu bitundu ebimu, so ne tuteekawo deployments ez'enjawulo. Kati nga ku stretch eyo yennaali yali etandise okufunira obumenyi bw'amateeka obwo, twateekawo ka police station ne tuteekawo ne deployment ey'abasirikale okuba nga balawuna. Era nkubuulira okuva olwo twafunako omuntu omu, bodaboda emu yali egezaako okukola ekintu kyekimu, aye abatuuze nabo engeri gye baali nti baali alaati ne bamukwata mangu, ne poliisi engeri gyali okumpi nesobola okumutaasa okufa kuba abantuuze bali bagenda mutuusaako obulabe n'okumutta. Olwakyali kibaddewo omwana oyo gwe baasika ku pikipiki n'afa. So twalabaawo wonna nga obumenyi bw'amateeka bwe butyo bukendedde. Then ewalala we tulina obuzibu nti abanyaguluzi bano ababba amaduuka ne bakozesa booda okuba nti no bava mu bitundu, obwo nabo bukyaliwo. Mwalaba ebyali emukono omusirikale waffe mwe yafiira, ababbi abo baali bakozesa piki, bwe yagezaako kubayimiriza ne basimbula piki ne bagimukoonya, era ne bamu babajjako emmundu ne bakuba amasasi agaviiramu omu ku basirikale baffe okufa, omulala ssaawa zino akyali mu ddwaliro ku bisago eby'amaanyi. Era mu luuyi lwe lumu mu mwezi oba ng'ebiri emabega ng'ekyo tekinnabaawo ekyemukono, era waliwo supermarket endala eyalumbibwa, ababbi era baali bakozesa booda okuva mu bitundu ebyo. So obumenyi wa booda kye tuyinza okugamba nti saayansi essaawa zino yayinza okutuyamba oba yali mu kutuyamba, nti nga tweyambisa obutambi oba bukwatiddwa kamera ezo ez'oku nguudo eza supermarket, kwe tuli mu kusinziira okulaba nti no tunoonya abantu bano nga tusinziira ku bujulizi obwo n'amawulire okuva mu bantu. Bw'oba olaba omuntu atategeerekeka mu kitundu apaakinze, mwalaba mobile money yalumbibwawo entinda, era abazigo abo nabo baavaawo nga bakozesa pikipiki. Muze mulaba ebintu bingi. So olaba abantu abo batategeerekeka kuba tebajja nti bajja mulundi gumu, balina we babeera nga bo balinze budde bwabwe kukola ki. Olaba owa booda si waako stage eyo, naye ng'essaawa ezo omulaba mu kitundu ekyo, tegeeza akaaba ebyokwerinda, tusobole okuba nti no tudduukirira abamenyi b'amateeka abo bakwatibwe. So engeri yokka gye tuyinza obumalawo kweyambisa byuma bikalimagezi, kweyambisa batuuze baba balina kye balabye kye beekengera ekyamangu mangu bategezeeko poliisi tusobole okuba nti no tuddukirira embeera. Yes, mwamiruku waliwo discontent mu bannansi, ssente ezasaasaanyizibwa ku kamera mpitirivu, naye oli mumativu ne effectiveness yaazo, naye tugenda kutandikira nga tuwumuddemu tukomere tulabe kubanga obubenje buno obumenyi bw'amateeka buno bw'abanyakula obusimu n'obusawo bweyongera. Tulina kamera mu urban areas, naye katukomewo tujja kuba tutambulira. Tukyali ne mwami Luke Oweyesigire, omumyuka w'omwogezi w'ekitongole kya poliisi mu Kampala n'emiriraano, bwe tukubaganya ebirowoozo ku butebenkevu n'ebyokwerinda mu biseera bino bye twolekedde ne bye tulimu. Tutunuulidde okulwanyisa obumenyi bw'amateeka nga tukuuma obutebenkevu mu ggwanga mu biseera bye tulimu ne bye twolekedde. Jjukira tuli wakati mu kunoonya akalulu ka bonna okulonda kwe twolekedde kwa 2026, ate nga twayingidde dda ebiseera ebyakeejago n'akeetalo ennaku enkulu mu ngeri y'emu ng'ate tuyingira eggandaalo erinaatuwuzikira omwaka guno n'okwolekera omwaka guli omupya. Dine Luke Oweyesigire oli ano nga mumyuka w'omwogezi w'ekitongole kya poliisi mu Kampala n'emiriraano. Tugende mukummulako nga twebuuza, Bannayuganda balina obwennyamivu nti ssente ezaasaasanyizibwa ku kamera ezo bw'ozigeraganya n'omulimu gwe zitutuulizaako mu kwenganga obumenyi bw'amateeka tebannaba kuba bamativu, kubanga bwe kiba nga tulina kamera buli wamu. Tulina akati nga bw'olaba ne balamya ekibuga oba Northern Bypass, bwe tubeera mu jjaamu, nze ndabyeko abavubuka nga babeera ku nguudo okwo ne bajja n'aggula emmotoka n'ajjamu laptop oba n'asika essimu n'atambula butambuzi bw'ati n'adda wali. Wajjukira abeera mu byuma, otojja kuva mmotoka omufubutula emisinde. Naye tulabayo cases z'abantu bwe mutwarainingira ne tugamba baawo babakutte balinga 3 mu kikwekweto ekyakoleddwa. Wakyali obuzibu oba mukyamala kuweza ntuumu yaabo mujje mututegeeze. Kituufu egyo emisango gikyaliwo, naye njagala okukakasa abatulaba nti emisango egyo wadde gikyaliwo naye gikendedde. Tetukyaregisteringa bungi bwa misango olw'abanyaguluzi ababba
ku matakisi ababbira ku booda gikendedde ng'oggyeko kamera olw'ebikwekweto ebingi bye tusiiba tukola okulaba nti no tukendeeza obumenyi bw'amateeka. Wano mu kampala emiriraano tukola ebikwekweto nga tusinziira ku mawulire ge tuba tufunye nti wano waliwo abamenyi b'amateeka, then waliwo n'ebyo nga just byakukyankalanyamu bamenyi b'amateeka abayinza okuba nga baagala okukola obumenyi bw'amateeka okubataataaganya ebirowoozo ebyo ebyokumenya amateeka ng'okuyingira we banywera ebiragalalagala tuba tukyankalanya bukyankalanya mbeera awo wadde tebali ng'oggyeko okuba nti banywa biragalalagala essaawa ezo tewabeerawo obumenyi bw'amateeka bwe bali mu kukola naye olw'okuba nti tumanyi nti wano we bakuŋŋaanira tukolawo ebikwekweto ebyo ebikwekweto ebya pikipiki ez'okuba nti nno eziviolatinga traffic regulations nazo mu ebyo ebikwekweto tulikavalingiddemu piki nyingi enzibe bituyambyeko okuleka kuba omuntu wabajjayo piki ye tumusaba okuleeta obujulizi obukwata ku pikipiki era twesanga nga abasinga balemereddwa okufuna obujulizi ne batadda nakudda ku police claiminga piki ezo kuba bamanyi nti nzibe era bwe tutandika okukola research tusanzeemu pikipiki ennyingi ki enzibe ze tukwatidde mu bikwekweto bya traffic. So kamera weewaawo weeziri ziyamba okuba nti no tufuna obujulizi naye poliisi bwetabaawo kuba nti respondinga ku mbeera eyo nakyo tekigenda kukola ki kuyamba nti ne bwekiba kibaddewo bwe tanoonyereza kufuna muntu oyo yakoze ekikolwa ekyo ekijjaba tekiyamba naye wonna we tuvuddewo ne tufuna obujulizi bw'ababbi ng'ayira babbidde ku piki basanze abantu nga batambula ku piki babakuba ebikoone ne babaggyako ensawo bayingi bavuze piki ne bamenya amamotoka g'abantu ne babbamu ebintu kamera wonna we zibakwatidde njagala okukakasa tuvuddeyo era ne tubategeeza nti abantu bano bakwatiddwa oli omuvubuka gwe mwalaba yali akuba omuntu omugere n'amubbako ssente twavayo ne tumukwata ne tumukola ki ne tumubalaga nti yuno tumukutte ababbi ababadde babba abantu nga babakuba bikonde ku street nabo kamera ne zibakwata tuvuddeyo era bonna ne tukola ki ne tubakwata ne tubabalaga oliyebuza emisango egyo gikomawa mubatulaga conviction lwaki etwala ebbanga ddene nga kamera zabakutte lubona ekyo tekiba nnyo kyaffe kyakulaba nti nno temwenaba muyambako kitongole kyasigadda muzikuba obujulizi kwamuya musango fe obujulizi tubuleetawo ebiseera ebisinga emisango ng'egyo tulina kintu kyetuyita charge and caution nti omuntu avaayo nakkiriza nti mu statement ye omusango guno yagukoze n'atagwewakana obujulizi obwo ne tubuteekamu mu fayiro so omuwaabi wa gavumenti alina okukonvisinga nti omuntu ono ali mu katambi kano weewaawo tewaliwo alipoota yonna ekakasa nti yeye okuggyako ekifaananyi kyolaba naye byakkiriza mu bigambo bye nti ye yakola omusango guno so kiri ku mulamuzi okusinziira ku bujulizi ono omuwaabi wa gavumenti bw'aba amuleetedde okusingisa oli omusango naye munnaye ebintu by'amateeka bw'obiraba kungulu si bwe bikola ki si bwe bitambula era abantu abo bayinza obba nga balina nabo balooya b'amaanyi omusango ne gubeeraawo bw'oba oli awo ne mugwangula ne mutafuna kibonerezo kimwandikoze eki kimwandiyagadde so twesanga ng'ebiseera ebisinga waliwo omuserikale yanyumizaako edda omusango gw'amaanyi nti balinako omusango omusajja yatemula omuntu edda si mubiseera bino biseera byaddaddamu biri awo nga 2000 nga zitandika nti bwe baatuuka ng'obujulizi bwe buli omusajja akkiriza naye obuzibu obwali nti akaso akagambye okuba nti nokaakozesebwa kalina engeri oba evidence eyina engeri gyeyakola ki gyeyabula kati netwesanga neyesanga ng'omulamuzi agamba awadde onakkiriza nti yakola omusango nammwe nga mukozesebwa naye ekisa ekyakozesebwa tekiriiwo naye teyali fault ye nti kyali tekiriiwo ndowooza mu store awo oba kayegatta n'ebintu ebirala oba ki nga ne ripooti weeri ekakasa
nti bakajjako omusaayi buli kimu n'agaana ekiso ekyo kyakoze ekintu ekyo kikoze eki tetukiraba. Omuntu gwe bandisindise mu mbuga z'amateeka okumala mu kkomera emyaka ng'ana oba obulamu bwe bwonna, omulamuzi ku ye yagamba olw'okuba ekyo kiri wadde obujulizi weebuli nga n'onakkiriza tidala omusango yaguzza yawa myaka 13 era oluvannyuma y'emyaka 13 omuntu oyo n'akola ki? Avaayo naye nga yatuma. So ebintu by'amateeka nga bw'obiraba ku ngulu si bwe biba. So tusaba abantu okutuggyako ebbanja eryo ery'okulaba nti emisango wadde tugifunye tulina obujulizi obwenkomeredde tegitambudde nga bwe tugisuubira mu kooti eryebbanja teriba nnyo lya poliisi. Ffe tugezezzaako ogwaffe tuba tukutte omuntu omutuufu akkiriza ekikolwa obujulizi bwe buli naye mu katambi kuba tubazzayo ku scene reconstruction n'aku reconstructinga bulungi nga bwe yakoze yabbye wano n'adda wano yakuba wano nga buli kimu nga bwe yakikoze nga bw'okiraba mu katambi era bwe kiri nga bano abaakuba omuvubuka wa booda ennyondo ne bamutta buli kimu bakitudemonstrating era nga bwe kyali. Naye kati kiri ku kooti okusalawo nti omuntu ono emuwadde emyaka weegiti obe musonyiye olw'embeera endala oba defense ataddemu nti bamuguwa ddalu. So ekyo kyonna tukirekera kooti si ku saidi yaffe nga poliisi. Tugende ku nsonga y'obubbi obukozesebwa ku mobile money n'abantu abatambuza ssente nnyingi. Nina mukwano gwange bamuyita Ssetyabule twali tunyumya ng'agamba nti waliwo munne yali agenda kujja withdrawinga ssente mu banka n'azijjayo nga nnyingi n'asooseka mu sokisi niye tambulanga ng'agenda amagamaga bw'ati ekibuga kyonna paka yatuuka mu paaka. Ow'amagezi ki abantu abagenda okujjayo abagenda okutambuza ssente nnyingi mu biseera bino era mutuyamba mutya era ku kosti ki? Kuba tulabako abantu abamu nga bawerekerwa poliisi baba balala ng'osoomu omuntu ng'ali mu plain clothes ne batamanya abantu nti waliwo services eza private security company eziyinza okuyamba okutambuza ssente nabo babeera n'ebisale byabwe. Zo zivaani ze mulaba zikozesebwa banks ez'enjawulo ezimu zitambuza ne ssente z'abantu ssekinnoomu ng'omuntu alina obukadde nga 5 akawumbi kamu ng'ayagala kajja wali wakakoledde okatwala mu banka tagenda kapakira mu mmotoka ye kukatambuza akozesa services za bullion vans okuba nti natambuza ssente nnyingi. Fiirwako ku magoba g'okoze okayalinga services bakutambulize ssente. Then naffe nga poliisi we tuli ku biseera ebyamangu mangu oba olina kyeweeraliikirira kuba ebiseera ebisinga abakozi abantu beeraliikirira nnyo abakozi baabwe nti osobola otuukirira poliisi yonna tulina ebisale IGP byeyatuwa nti bw'oba oyagala services bwezityo oba omusirikale omukozesa okuwerekerako escort service $200 ekitukuwa risiiti ssente n'ozisasula. Ssente teziba nnyingi nnyo eza gavumenti tulaba nga kyamangu mangu tukuwa services ezo ntusobola okuwerekera n'oteekayo ssente wonna w'okola ki w'oyagala. So services zo zile eza private bwe tuba tetulina manpower tusobola okurecommendingira private security company. Manpower waba wali owaffe wa poliisi naffe batukirizibwa okusasulwayo akasente kosasula mu sako ya government consolidated account ya government sente nezigendayo ne tukuwa service eyo. So tekiina buzibu kutuukirira muntu yenna musirikale kuba nti akuwa service eyo wonna waali mude wa DPC yenna wonna waali kasitaba nga ayise emitendera emituufu okuwa service eyo. Kuba aba tayise emitendera emituufu ekizibu ne kijjawo n'alumbibwa ne batandika okuwanyisiganya amasasi oba nabbibwa ssente ndezima nezimubbibwako naye asobola okukola ki asobola okuvunaanibwa. So tuvaayo ne tusaba nti okutambuza ssente nnyingi n'okutereka ssente nnyingi si kintu kirungi. Abachina awo nga bakatandika bizinesi zaabwe za factory wano bwe batutumye ennyo nga bakola amafactory. Simanyi lwaki bannaffe abo tebaagala nnyo tereka ssente mu banka naye n'abakozi be baakozesanga baakimanya kuba twagenda ne tulaba nti omupango guno gwabeerangamu bakozi baabwe baakimanya nti abachina bano tebatereka ssente mu banka ne bwaba ne supermarket ennene tebatereka ssente mu banka. So nga bali balinda ssente ne ziwera ne bakutandika obunyaguluzi batandikira ku basikaali abakuumawo ne babasiba oba ne basikaali babeera mu mupango tujja kumanya
so tusaba abantu mutambuze sente muziteeke mu banka naye muzitambuze nga mulina ebyokwerinda. Waliwo yafuna service eyo enateetaawo naafuna omusirikale ow'emmundu n'atuula emabega ku booda ye n'atuula mu makati n'akasawo ke naye awo still baali beexposinze abajja okubalumba okubabba bajjira ku booda nga mmeka nga 6 ne babasalako oli omusirikale ne bamuggyako emmundu ng'ali omu ne bamukola ki ne bababbako miliyoni oba zaali 3. So olina okugeraageranya nti wadde service ogiyina tetugera teeka abasirikale muki ku risk eya booda. So waliwo ebintu ebimu byolina okutunuulira n'otandika okuba nti nno naawe weewa obukuumi okuba nti nno sente zo nazo ozituusa we zirina okutuuka. Mu kiseera kino tulina abawummuze bangi balowooza nti emirimu mingi naddala mu bitundu eby'ekibuga eno. Yesterday amawulire gaffe gaalaze abaana basoba 40 ensanje enabbingo nga babadde balina we bali kampuni abasuubiza emirimu. Kampuni zino zikubira abaana amasimu oba abaana basanga empapula ne ku nguudo ze n'okuba woyisa olina by'olabye bwegenda babitimba jobs kati oli bw'alabako ennamba n'akuba essimu ne bamugamba jangu agenda tuuka eri ng'aleweyo banna abalaga 20 n'addamu amaanyi n'olowooza nti labika ndi katuufu. Oyinza otya okuyamba abawummuze n'abazadde ab'abaana abanoonya emirimu omu baasoma baamala okusoma nga bw'olaba mu Katambya bwe basanze? Bonna abanoonya emirimu abawummuze kuba nalabye nga bali myaka 16 ku 23 24 awo. Kituufu waliwo obwetaavu bw'emirimu buli omu aba yeetaaga okukola naye gwe ng'asaba omulimu waliwo ekintu kyolaba nga kuba ku statement yaabwe balaga nti babayita okufuna emirimu ne babakuumira mu akayumba akamu abantu 43 bakuggyeko essimu yo mulimu kyogwo gwe bakuggyako essimu yo nga tebakukkiriza kwogerako n'abantu bo. So waliwo ebintu byolaba nti really wano wootuuse bumenyi bw'amateeka bwe bugenda mu maaso ng'olina okusitukiramu awamu otegeeze ab'ebyokwerinda. Then n'ekirabo oba osaba omulimu kolako due diligence. Kampuni kyeno eri mu kubawa emirimu ewandiisiddwa ku tujja gavumenti URSB egimanyi esasula emisolo bweba emanyikiddwa ofisi zaayo enkulu zo ziriwa ebyo nabyo olina okusooka bino byogera obigamba mwana wa S4 Vakis anti mbigamba mwana wa S4 benina kuba n'abakulu babaddemu mu nsonga eyo. So then naawe mwana bw'abanga muto gwe naawe ng'omuzadde gwalina bw'oba agambye nti nalina walabye omulimu gwe gwaba alina okumukolera ki due diligence eyo gwe ng'omuzadde kuba oli taba tannafuuka adult mukoleko due diligence. Tumala gasindika mwana genda okole nga tumanyiwa wagenda kukola ki wagenda kukola nga bano abazadde abasindika abaana okukola obwa house girl tamanyi family kijagenze kukola muggo n'okwata n'osindika busindise eyo mbugenda okole abaana be bafaayo ne badduka then fene tulijja ne tutandika okukwata ababadde bamukozesa nti omwana aliwa. So ebintu ng'ebyo abazadde nabo balina okweteramu amaanyi okumanya si mbeera yakwejjako bwejja mwana nti agambye afunye omulimu agenda akole kyasobodde. So muteekewo embeera ey'okumanya nti guno omulimu gwenfunye really nkozeeko ka due diligence tumanyi na office nkulu we ziri kuba ne bwoba ogenda ku mulimu okolako ng'ogenda ku interview osooka n'omanyako due diligence. Bwe mba nzijja ku interview ku Spark mani n'okumanya Spark agikulira yaani ekifo wekiri Spark weeri weewano si bino interview z'okumakubo kuba abasinga zabadde zakumakubo. So ebintu ng'ebyo byonna za kumakubo kubanga abaana bamu zabadde ku makubo interacted with some of them nga bagamba naye sebo batukutti naye bano ababadde batukozesa interview abajje tubadde bonga tetubalaba era kigambibwa kino bakibasaako poliisi nti abantu bano muba bwamanyi ebbanga eriise poliisi y'embalala nagiraba nayo yakola ekikwekweto kyekimu bwe yanunulira abaana baali basukka mu 2 zaali baasi nga 4 nga zeetisse baana abo nga zibatambuza kubaleetawa Kampala ne bazisalako ne babajjamu. Kati abaana abo bagenda babalondalonda mu bitundu ebyenjawulo babaleeta eno ebiseera ebisinga bakola butembeeyi
batambuza bintu biri awo tebitegeerekeka so kitegeeza mubamanyi abatambuza ebintu bino balina gye babijja poliisi esobola okutuukayo era kyenjagala okakasa abatulaba nti abaana batuwadde obujulizi ku bani abadde babakolako interview nti abantu abadde babakolako zi interview bagenda kukwatibwa kyenyinza obbakakasa poliisi mwami Luuku waliwo bye tubuusabuusa all along gino emisango egigwa mu kobere tegitandise mu guno mwaka gitandise emyaka mingi gibaddengawo ng'abaana babafeera ng'era abantu abo tubakwata ekyo si kituufu twali tukutteko oyinza tulazeyo ku muntu gwemukutte kubafeera abaana bano twabakwata abaana abo tebalina be bakutteyo anti tebabaddewo anti kigambibwa nti oluusi babatemyako oluusi poliisi mbu eba erina okulaga nti katukola operation neera still bakwata baleeta abaana kati ebyo byembu sisobola kurespondinga ku mbu nenze kyenyinza okukakasaako omwana ne bali ab'embalala mwakwata baasi naye abantu bali temwabako twakwata baasi n'abali bavuga baasi so kyenyinza okukakasaako nti oyo yenna eyabadde emabega w'ekikolwa ekyo ali mu kunoonyezebwa era agenda kukwatibwa kyenkukakasaako agenda kukwatibwa tuzze tubakwata waliwo abali bakoze olukuŋŋaana awo mu mabiriizi twajja ne tubakwata ne ofiisi zonna ne tuzikwata emisango ne tugiteeka mu kooti so kiri ku kooti okusalawo oba ebawa akakalu ka kooti oba ebejjeereza emisango nti tebalina misango kiri ku kooti okwesalirako naye tuzze tukwata abantu abo simanya ye Alliance Global abalina policy schemes ezo babera ku bisimbu eyo tuvuddeyo ne tubakwata abasinga bogera oluzungu baluyisa mu nnyindo betutakwatangako bemmanyi bo betutanabakwata be bana abafera abantu enkoko ezasimanya capital chicken twakwata k'abantu basatu naye tebalina paati nene gye baali bakola gye baali bazannya mu skiimu eyo baali nga bakozi wamiruko abali ku simu bayinza okuba baagala kubuzabuza ku nsonga ye munnaffe ali ku simu eri ku Lutimbula TV oba kendeeza ku Spark TV yo osobola n'okukola WhatsApp call esinga okwangu okusinga esimu ya bulijjo tukuwulize. Halo munnaffe ali ku simu. Halo oli ku Spark TV. Erinnya lino gy'osinzidde ssebo oli ku Spark TV. Sebo okulamusizza. Nkulamusizza Sebo. Sebo. Yes. Amannya nze Engineer Dak Charles okuva ne Mutundwe. Sebo. Omukulu oyo kyayogedde kituufu nnyo era atannabagwibwako kya musango kugenda mu kkooti yasobola okugaa nti poliisi tekola. Naye ng'ekyamazima kiri nti poliisi ekola omulimu gwayo. Sebo. Yes, poliisi ekola omulimu gwayo naye mazima abalamuzi nze mbadde nsaba singa kibadde kisoboka omulundi gumu n'oleetako nabo ku balamuzi n'obabuuza ku bibuuzo ebyo kubanga nze kennyini kyantukako ne banziba ebintu byange poliisi n'enkeberera ku kamera ababbi bonna ne tubakwata emmotoka zonna ne tuzikwata naye bwe twatuuke bwe baatuuke w'omulamuzi bamanyisebo omulamuzi amanyi n'okuba nga tannabatwala mu kkooti n'abateeka mu luumu ye ne bateesezaawo bamuwa kye bamuwadde n'abasalyayo oba wiiki 3 oba mwezi gumu. Sebo omukulu wa poliisi atwogeredde leero nkwebaza byonna byoyogedde bituufu byebyange ebyo Sebo. Tweyanzege tulina eddakiika ntono nnyo mbaleesa mwami Luke tuzike n'ensonga tuddeko mu bya campaigns. Twalabye poliisi embwa enkozi z'olusu nga zizze mu campaign. Kiki ekyatuusizza ku extent ye kubanga kati ebyokwenda bituuse mwetaagisamu embwa enkozi z'olusu n'engeri gye badde bakwatamu abantu gye babengangamu poliisi engeri gye badde ngangamu bano mu biseera bya campaign. Ku nsonga ey'embwa ye ebadde ebuuzibwa buli wamu kyemmanyi ne ku sabbiiti eno ng'etandika twalina olukuŋŋaana lw'amawulire ensonga eyo era ne bagibuuza aduumira poliisi ey'embwa. Njagala okutegeezako nti poliisi bw'eba erina emirimu gy'ekola egyayo kati nga wano wendi nti nina ebintu bye nnina okukozesa nze ng'omusirikale
bwemba nina omuntu gwenjagala okukwata nina okubeera n'empingo bwe nti bwe mukwata ngenda musibako empingo bwamba ngenda omukwata nensanga resistance mpeebwa omwaganya okukozesa either batoni okwerwanako batoni ogimanyi oba bwensanga ng'oli gwenjagala okukwata naye ayina embeera ey'okulaba nti no aresistinga mu mbeera ey'okwagaza okuntuusaako obulabe oba kuntema oba kunkuba naye masasi nina engeri gye nyina omweŋŋangamu kangenza ogenze kukwata babbi oba omu adversary yenna nga mutujju ayina ejjambi ayina ebiso olina engeri gyolina omweŋŋangamu ng'okozesa emmundu oba martial arts. Then ku tools endala ze tulina mwe muli tear gas, pepper spray, then kati kyenjagala obakakasako abatulaba embwa tutuuse ku mbwa nayo tuulu ya poliisi ekozesebwa temenya mateeka gonna kuba embwa tuzikozesa mu kituyita crowd control in case olina wooli ng'olaba embeera etabuse ey'abantu embwa zikkirizibwa okukozesebwa so bwe ziba zijjiddwa ne zikozesebwa tekirina buzibu bwonna naye yannyonnyola ku incident eyo nti waliwo embeera etabuse no yannyonnyola ku incident eyo nti waliwo embwa we zaali stationed nga teziri mu bantu nti naye ng'abantu babagaana okuyitawo awo kati kunnyonnyola kwe bannyonnyola nti abo baali babwalaza empaka nga baagala yitawo so kwe kulaba embeera eyo gy'olaba awo nti embwa yakwata bagiyita ki yakwata kyali ayambadde yekola na bendera ya ggwanga nnamba ate embwa esobola okwawula bendera netali bendera anti batugaba bazitendeka n'okunyiza ebyo ebya bendera tebimanyi eri ebambwa yo yakwata lugoye kyemanyi naye ekirungi ekibirawo nti buli mbwa ebeera neki ne handler ebeerako n'omuntu agihandolinga era ogiraba nga agiresistinga okweyongerayo muki mu maaso sigamba nti yakwata mbwa n'agita nti genda okole ki so embwa bweba eweereddwa order nti wano teri ayitawo ate neeraba nga oli ayitawo ejja kukozesa eryanyi lyayo naye si nti handler yagita buti n'agamba genda okole ki okole omulimu gwayo omulimu gw'okuluma abantu nedda tweyanza mwamiruku nga tunzika poliisi esobola okuyambako ku bawagizi babeesimbyewo okubatsombera ku bawagizi baabwe ng'ekozesa emmotoka zaayo nedda emmotoka ezo zikozesebwa mu emergency bweba si emergency kati kangeze waliwo embeera waliwo amataba olina abantu boyagala okujja mu kitundu ekyo osobola okutikka abantu nga tofuddeeyo okukala kijatambulirako osobola batika n'obajja mu kifo ekyo n'obatwala waliwo abalabise nga batikkiddwa mu lole ya poliisi ekyo tekyabadde mu Kampala n'emiriraano era kiina kyenkimanyiiko so siyinza kuvaayo neŋŋamba embeera yabadde bweti siina kyenkimanyiiko tekyabadde mu Kampala n'emiriraano kyenyinza okukakasa mu Kampala n'emiriraano tetunafuna mbeera eyo yakwetikka bawagezi babyabufuzi bonna abantu bwekka betutikka abawagizi babyesimbyewo tuba tubakwata bukwasi abeera under arrest. Just in case it so happens in Kampala metropolitan areas. Kiba kimenya mateeka emergency situation. Tunakiraba nga kina abawagizi b'ekibiina kyonna ekyetise tujja kumanya bumanya nti obadde emergency situation. Bawagizi b'ekibiina eyo teba emergency situation. Ngambye emmotoka zikkirizibwa okwetika abantu ba bulijjo wabeerawo emergency situation. Saawudde oba wapate ki oba wapate ki. Ati kyekirira kyekimu nti nabali betwalabye kisoboka okuba. Saagala biddamu kugambye ekyo siina kyenkimanyiiko nze ombuuzizza general question ngizeemu nga general answer. Tweyanza kuba tubadde ne afande Luko weesigire nga tukubaganya birungi. Saagala kunteeka mu bigambo bitali byange byesooge. Twagala obeebaza olw'okugezaako okukuma emirembe okufuba si kugezaako okufuba okukuma emirembe bisaba bitulumu bya campaign bisaba bitwolekera eby'ennaku enkulu ne mu biseera ebyokwewummuzaamu era tusuubira nti bannayuganda mujja kukuuma eddembe mu biseera bye twolekera abagenda okuwuga nfuba okulaba nti bw'ogenda mu kidiba oba mu swimming pool yonna omanye okuwuga bw'oba onywedde tovuga n'ebirala ebiringa ebyo bwaba ebidduka tubakubiriza oba ogenda vuga ogendo luwanvu okulaba nti mutamba n'omulala gwe wookoyira omulala akwatamu kwebaziza ssebo bali kutuwa budde n'olulala bwe tubanga ssebo tukwetaaga tubangayo budde twongera okunyonyola ku nsonga z'obumenyi bw'amateeka ne poliisi okubeera ng'ekwatagana bulungi nnyo bwe twebwe tambudde sipaku matya kuba munange Mika Irene producer n'abadde ku kamera n'aba
transmission mwebale nnyo mwebale ddala tujja kuddamu olunaku enkya ssaawa 12 paka essaawa zigenda kubeera 3 eza kumakya mubire bulungi